kintu kiri njagala okuwa ekifaananyi kino nga mpuuzika ekifaananyi kino kinneeraliikiriza nze siri musosoze mu mawanga naye nakuwa ekifaananyi negamba nti bw'okwata security n'ogiteeka mu ggwanga limu mu tiimu emu noga president nga bw'omulaba n'okwata minisita wa security Tumukunde n'okwata minisita wa internal affairs n'okwata IGP n'okwata akulira ISO n'okwata akulira CMI n'ovaayo kakati bw'ogenda mu kitongole ekyamakomera eyo nabyo ababasajja nakituukako nekyabalamuzi agenda n'okata ekyabalamuzi nti nsonyi omuganda wange mukadde wange muwanya ekitiibwa Chief Justice naboogerako luli n'okwata Attorney General muganda wange mukwano gwange bya Ruhanga n'omumyuka we abakuvunaana n'omumyuka we yennyini omwesigwa Rukutana ono Rukutana n'okkirira paka ne minisita wa security wa justice minisita wa justice kitongole awe byekiramuzi byonna otafiire minisita wa justice yagenda n'atuula wali n'Attorney General n'atuula n'omumyuka wa Attorney General ne bayita Kayihura wali wa security ne bayita Kaka wa CMI kakati bw'otuuka mu National Security Council mu National Security Council manyi weetuula olowooza boogera lulimi ki sitwagala kusosola mu mawanga naye awe batuuse nga ebyaliwo ku mulembe gw'Obote nga beresa mawanga gamu ge gatuula mu nsonga za security bo bennyini ne batandika okweryanga obwana bw'enjala komanda Muhoozi tomwogedde General Muhoozi n'advisinga president mutabani we kakati bwe batuuka ku bya security boogera olulimi lumu ne batufu kakati Obote we yali nga bwe batuula wali yensonga ya Honorable Simbwa gye yagambyeko eyo kye nagambye nti nze saagala komawo ekyo buno obubonero obukulaga nti system yavunda nti government ekaddiye eri ku point bweba teyafa enaatera okufa naye kyenyamba bannayuganda gwe bakubidde omulanga nti bawaddeyo ensi yaabwe naye nze kyembagamba ffe kyetulina okukola olwaliro obuvunaanyizibwa namba emu mwami Yoweri Museveni butagenda na nsi yaffe abasajja bano butafa na nsi yaffe nsaba kamala ogendako mukuumula katono bwe tujja obulango obwo olwo mpiteko mu bannaffe abateesa